The Newsroom, where untold story is revealed. Nesaba Katonda wangaze Museveni oyo amulage ndisiye Katonda. Olunaku lwaleero ngenda kuzomwezi 18 November lubadde lunaku olw'okujjukira n'ogenda maaso n'okubeera nga basabira emyoyo gy'abo abaana abaatirimbulwa ate mu kwekalakaasa okwaliwo okwafiiramu abantu abaali 10+ ng'ennaku z'omwezi 18 Bobi Wine yagenda maaso n'okubeera nga akwatibwa abantu ne bagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa. Kaakati nno olunaku olwaleero Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Kyagulanyi abadde agenda maaso n'okubeera nga bajjukira abantu baneeno abagenda maaso n'okubeera nga bafa kwoteeka n'abo bakyagenda maaso n'okubeera nga bavundira mu makomera. Waliwo omusirikale omukuumaddembe owa SFC agenze maaso n'okubeera nga akwatibwa ku kitebe kya National Unity Platform ng'ali mu ngoye zaaleya ayo nno gwe bateebereza okuba nga badde alina obulabe bwagenda okubeera nga abatuusaako era bwe bamukutte ne bagenda maaso n'okubeera nga bamukwasa ab'ebyokwerinda bagende maaso n'okubeera nga bamusoya akajojijoji w'ebibuuzo ku nsonga ki badde muleese era lwaki abadde yeesogga ekitebe kya National Unity Platform ate nga abadde alondoola omukulembeze wa NUP. Omusajja mukulu oyo tannabategerekekako mannya ge wabula mu kavidiyo ako nga bw'omulaba kamukuweekoko katini nnyo. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo soko gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza n'etuuka ku buli muntu ate era mu ngeri y'emu nkutegeeza nti atannaba subscribinga nkusaba subscribinga ofune nga emboozi zonna ze tuteekayo ku mukutu guno. King Saha atabuse kiki ekitabudde King Saha ku mukolo gwa NUP Kyagulanyi Ssentamu aweereza President Museveni obubaka kwoteeka n'omusirikale wa SFC gwe bamusindikidde. Wuuyo nno omusirikale mubirabe koko nga bwe biri. Kakati nno waneeno musajja mukulu Semanda Manisulu King Saha amanya ge ag'okuyimba avuddeyo n'atabukira bannakibiina kya National Unity Platform ababaka ba Parliament abagenda maaso n'okubeera nga bakwata kaadi n'ebifo ne bayingira Parliament ne beesuulirayo gwa nagamba nga bo struggle bagirekera abantu ba bulijjo n'abafuuti soja abategeezezza nti muliyo kaseera buseera n'emyaka 2 tegikyawera tugenda abajjayo ate tusindikeyo abo abantu abanaawuliriza ekyo wabula tukoyo okubeera nga amaloboozi gammwe tegawulikika ate n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu ne mumusuulirira ate era ekyennaku ne musuulirira n'omuntu wa wansi eyakulonda omuntu wa bulijjo ate nga ffe gwe tutwala Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nga ensonga ebigambo bya Manisulu Semanda beebino tetwabako wadda kubanga muyambako omulabe omusembeza munda mpola kuba naye akolayo entiisa n'alinda alabe ekinaavaayo. Olunaku lwe bakuba pulezidenti amasasi mwandibadde mwenna b'MP olunaku olwo palamenti yali tetuula wiiki nnambola mwezi bolambola mwezi Zoffe kye tuli tubalaba mwana mulemenga okulowooza nti mugenda tukwata kaadi mumanye nti mugenda gulaagula ente ne faamu tujja n'ebisolo byammwe birirayo ku faamu gye biribeera. Mawulira kulo saagala tugifuule vibe nfunye chance eyogerako n'abantu ba muyambe nnyo ku pulezidenti waffe mumutiisa omugugu munene ate muyimirirawo ku constituency ffe bye tuba tuma byebyo ku protectinga president kutaasa principal waffe mubeeramu lwaki ayogera ekisembayo nga mwandibadde wansi mwerawo ye najja kola ki kusiimuula busiimuuzi naye n'otunulira olinga MP akazi wa bugazi yafuna chance eyambala ku saati enjeru empya tugenda kuleeta abaana nga tebambalanga ku suuti baffe nammwe mwebale nnyo bye bigambo byange biratulisiikalula. Kakati nno ebigambo ebyo nga bikyali bityo President Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza nti ayagala alabe ku President Yoweri Kaguta Museveni
ng'agenda mu maaso n'okubeera nga witnessinga obukulembeze obujja nga bavudde mu bukulembeze bwayita obwamusibira mu bbwa ng'agamba nti wano eno tujja genda mu maaso n'okubeera nga ate oba oliawo olaba ku ebyo ebirungi. Ono nno wasinziridde n'addamuko ne bugingo n'agamba ne bannaddiini abeefaananyirizaako nga ebikulekule abatakyayinansa nabo Mungu ajja kubeera nga munnange abalaga ku ebyo. Ebigambo bya Kyagulanyi biibino. Nsaba Katonda wangaze Museveni oyo amulage nti si ye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi. N'abo bonna bakozesa oba basanze mu baweereza ba Katonda oba basanze mu mizikiti oba basanze mu ekereziya n'abo bakozesa okusabira abantu esaala embi. Nsaba Katonda abawanguze abawangaze si bawanguze abawangaze atukolere byonna byatukolera nga balaba babeerewo tuwobujulizi nga balaba babeerewo tubagambe temwalinga Katonda ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bibino byakola nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tutera emmeeza mu maaso gaffe. Mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenze maaso n'okubeera nga asaba essaala n'agamba nti aye omutonzi nsaba otutegekere emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. By the way ekyo kyawandiikibwa kiramba kiri mu Bible nti Mukama ategekedde emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Kakati nno olutalo luno nga lugenda mu maaso n'okubeera nga atambulira mu struggle Kyagulanyi agamba nti akaseera kagenda kubeera nga katuuka balabe be balabe ku ngeri Katonda gy'amutuusa kubibala n'okuwa bannayuganda eddembe ery'obwebange bo lye bagamba nti lino eno lye lijja okubeera nga munnange litambuza eggwanga lino. Ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu biibino. Katonda agenda tutekera emmeeza, Katonda agenda tuvimbisa maaso g'abalabe baffe, Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe, agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni, agenda tuvimbisa mu maaso ga abo ababaka ba sitaani bonna abalage nti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga. Ate nno takomye awo agenze maaso n'okubeera nga ayambalira ababaka ba Parliament kwoteeka abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform nti temwerabira nti waliwo abantu abagenda mu maaso n'okubeera nga bafiiririra ebyo ebifo bye mulimu nga bano abaavayo ne beekalakaasa. Ono nno agamba nti asanze okusomoozebwa kw'amaanyi eri abaana nga bano abajja ne bagamba nti taata baamutta nga yeekalakaasa mu kwekalakaasa nga Bobi Wine bamukutta. Agamba nti oba olumu kimukwasa ennaku n'amaziga ne gajja kwoteeka ensonyi otunula mu maaso g'abaana ng'ekituufu bafuuse bamulekwa abamu nga bafuuse momboze okutali ayamba. Wabaddewo kawukiwe mungi otuteeka akazita ako ku mitima era ng'omwana bw'agambye kuba kye kigambo ekijja mangu taata baamutta nga genza okwekalakaasa kwa Bobi Wine nga bamusibye. Famirizi ezimu funa obuzibu okubatunula mu maaso kubanga waliwo eyo burden gyemba nayo. Naye mwebale nnyo famirizi zonna okuandastandinga nti munnange si musango gwaffe abantu bamwe baatemula, si ffe twabatemula, Museveni abatemula. Baana bange wewaawo bakadde bammwe taata wammwe bamama wammwe baamutta ng'alwanirira obulamu bwange n'eddembe lyange nga nange bwensibiddwa nga lwanirira ebyabalala bonna. Naye baana bange sinze nataba kitammwe, Museveni yatta kitammwe. Museveni yalagira abasajja be ne bagenda ne batemula abantu bammwe. Bano bonna be mulaba Museveni yabatta. Ne batuwa amannya ne batubuulira bano Amini yabatta, bano Obote yabatta, tetuwa amannya. Ne bano twabalabako era abasinga tumanyi bwe babatira. Tumanyi n'aba DPC abaali bakola ba DPC ki ba RPC ki abaali bakomandinga n'abamu bamanyiddwa ababakuba amasasi. Naye njagala obalayirira nti olunaku lumu obwenkanya bujja kusaabirwa. Mu butuufu bw'oba muzadde naawe bw'otuuka n'owuliriza statements nga zino oyinza obutalemererwa oba oliawo kuyungula ku zziga. Kyagulanyi Ssentamu
ayongedde n'abakuutira n'abagamba temuva ku mulamwa ate ne kino kijja kuggwa. Bakulembeze bannaffe bano abaana be mulaba baasalawo abamu ne bagenda makomera gye bakyali, abalala ne bagenda mu ntaana gye beebase kati, abalala tetumanyi gye bali, ne bakola okusalawo okwo ne basasula omuwendo ogw'amaanyi ne bagenda yonna gye bagenda wateyagaza mwe musobole okugenda mu ezo ofiisi ezeyagaza. Njagala okubasaba musobola okwerabira ekintu kyonna, naye buli bwe muba mukola okusalawo nga muli mu ofiisi ze mulimu, mujjukire abaana bano mubalowoozeeko, mukole okusalawo nga mumanyi nti musalawo mu bifo ebyo abantu gye babateeka. Bagambye wano nti newankubadde tuli mu kaseera akennyamiza, mubalabye abamu balemeddwa okwogera, bangi ku ffe tubadde tulwana okusigala nga tukyali strong. Amaziga gano tuyinza obutasobola gasangula, naye nakibajjukiza nti amaziga n'entuyo byonna biba bitungununa, naye bikuwa ebyokuddamu byanjawulo bibiri. Amaziga gajja kuwa okusaasirwa, naye entuyo zijja kuwa obuwanguzi. So tuleme kubeera bubeezi mu maziga gokka nga tukaabira bannaffe abatufaako, wabula tutuyane nga tutuyanira ekirooto n'ekigendererwa ekyabatisa. Tusobole okukeera ku makya nga tugamba bannaffe tebaafiira bwereere, tubeere nga tubayita abazira nga bazira kubanga baafa, naye nga kye baali balwanira tekyagaana paka lwe twatuuka ne tumalako. Abo abafudde nga bafa olw'enzijanjaba enfu etaliiwo, olw'amakubo amabi ng'akabenje tekandibaddewo naye ne kabaawo, abo bonna battibwa eno regimu ya Museveni. Era nabo bwe mubanga musaba musabe Katonda naye amubonereze olw'ensonga eyo. Tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli nkusaba gwalyeyo munnange video jimpereka like, bw'ogiwaka like guba muliro gwennyini ogugitambuza okutuuka ate ku buli muntu ali eyo. Mu ngeri y'emu era nkusaba atanaba subscribing asoko subscribing mukwano okone mukade okaje personalize okateke mu all of nenga notification ku buli mboozi yonna gye tuteekayo oba eggulire lye tusaayo ku mukutu guno. Mu ngeri y'emu nkujjukiza nti weegalulanga naffe namba zaffe ku screen weeziri, tukubireko tujjagera maaso n'okubeera nga business yo tugikwasaganyiza ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Biseera bya festive season ate nga bwe beetegekera campaigns n'akalulu, so mubeere bakozi nnyo ate mubeere beegendereza buli kimu kisoboka okubeerawo ate naddala mu kaseera nga kano. Abanoonyeza mu nsawo nabo baatandise dda, so mbakubiriza nga bwe mwetegekera ennaku enkulu mujjukire nti obulamu bwammwe ekikulu ate n'okubeera omuntu mulamu kya muwendo mungi nnyo. Okwagala ensi yo n'olwanirira eddembe lyo kyateeka gy'oli singa oba owulira nga toli mu comfort zone ku mulimu iwa wonna eddembe ly'obuntu liba lyetaagisibwa, era buli muntu asaanye okurespectinga rights za munne 100%. Oli violatinga rights zo aba avudde ku mulamwa. Kati nno awo we tubasabira tukwasaganyize wamu tusobole okubeera nga tutumbula eddembe ly'obuntu k'oteeka eggwanga lyattu Uganda. Nze Deni abankuumire oyo atakuumira mpeera, mbagaliza bye musinga okunjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.